Shop number H15 H16 agamba atya esawe na yagala kumitinga inshallah yebala obuweereza yajali mpola mpola yebala okuweereza eggwanga yetegekera swaumu ekyo kikulu era bannange nawo boli mu Islam anywhere tewekwasa alusa waliwo eyangambye mbu agenda fuuka Paulo olw'omusana guno naye guno omusana guno abeera bwe guti paka mu kisiibo sigenda siiba yandiba Paulo oyo anaasobola anaasobola naye nga yeekwasa ekintu eki ng'omusana yagambye nti guno omusana kitegeeza abasudani bo bali bakyabategeeza naye nga okuba ffe tugufuna ate yo toyogera mwana wange naye omusana guli bulala ate bwe nkebera ku weather nankani wano byeyongera bweyongezi nkugambye tweyongera bweyongezi tuyinza notuuka kwankwana ojja wulira kye bayita akaliro ng'onyini ofuluma n'ogamba wakiri omusana kagunfuwe bufuuyi era twanguwe tuve wano nzi bulungi mwebala okuweereza nammwe media nsaba abakwano baffe mwenna abali eyo musubscribinge emulaikinge wako natambula atuuke ku bantu abamwetaaga gwoyinza okuba tomwetaaze gwotuukako bwoti mulaikinge agende kubanga omanyi mu bulamu oteeka okubaako ekintu kyogattako ate era kkiriza obagaana gwe kyoyagala n'omulala sikyayagala kati gweoyinza okulaba nga bino nobole byayogera nabiraba dabimanyi gwe kalayikinge kagende atabirabanga nako okitegedde abantu balina beetaaga kuba kibooko kati ate bannamawulire mulina n'okkubwa ennyo lwa nsonga bbiri era mwafuna nnyo obuzibu ku mulembe gwa kale kayihura tandikiraawo abantu abagenza okwewandiisa Kawempe North akati katusookere ku munnamawulire gwe bakubye ekibooko ye tumugjewo tuvumirira ekikolwa eky'okkuba bannamawulire mu mbeera yonna tukivumirira nnyo era tetukyagala kuba bannamawulire bano balina kinene kye batugattako nga society batugattako nnyo in terms of kire ku mbeera yabaddewo kasita obategeezezza mbu gwe layikinga information kwegamba bw'osanga vidiyo eno ku media tebawemula tebakolako byesitasa gwe bw'omala okakasa nti ebyono mbimanyi birayikinge bigende bituuke oli atabimanyi kubanga kikulu omanyi information is power knowledge is more power okigira so the idea is you must know. If you don't know, then you are in a very critical condition kubanga kyabulabe nnyo okubeera nga gwe kyomanyi olowooza kyekyo ekisembayo buli lunaku oteekeddwa okubeera nga obaako kyoyiga oba kyofuna from somebody era gwe bwefuluma ennyumba yolina nze nayiga kati nze bwe nfuluma ewakamba nga agenza okusoma eya nowa bodaboda muyigirako okitegedde anti but you must oteekeddwa okuwa omutwe gwo oba obwongo bwo space to learn tojjuza nnyo n'ogamba nti nze kati wano wendi saagala kumanya kalimu kyagamba ndowooza wano wetulaga wonna embeera nagirabye nnyo ababadde bagenza okwewandiisa Kawempe North kibooko n'enyooka tutandikire ku munnamawulire munnaffe munnamawulire yabadde sasi gwabadde muggo ne bwe guba muggo ne bwe yasasa bannamawulire abamu beetaaga kibooko anti nkubuulidde kati kankubuulire ekintu kimu mwakaba nnyo ku mulembe gwa kale kayihura yali very strict ku bamawulire yagambanga nnyo abamawulire nti don't cross that line bayagalanga nnyo don't cross that line kati bannamawulire abamu bano abaagala bannamukasa type ababa n'akanyomero ka breaking news
waliwo bannamawulire abalinga bannamukasa Bannamukasa. okitegedde the namukasa version of news nti bo gasoose waffe gasooka waabwe Eh. azuukuka bwana agamba nti aba n'akanyomero ke so waliwo bannamawulire ab'ekikulu ekyo kati bannamawulire ab'ekikulu ekyo emiggo gikyabaluma tujagifuna waliwo munnamawulire alikodinza amawulire okumala emyaka 2 nga tebamukubangako omuggo n'ogwo wadde oluyi yadde oluyinga naye amaze mu mawulire emyaka ago ng'alipotinga amawulire gonna gwe goyinza okulowooza nti ga bulabe naye nga tebamukubangako yadde oluyi n'olwo n'olumu ne wabaawo oli nga yakalikodingira amawulire wiiki says naye nga buli wiiki gyayiseemu akubwa nina muganda wange Siraji wa NBS tomanyi migo gye yakubwa kakati obulamu bwaffe tulina okubeera scientific nga tu executing our duties kubanga si buli kituufu si buli kirungi nti kiba kiki not every good thing is right kakati abantu abamu bannamawulire bagenda ne beebaka ne yeerabira lines remember mawulire babasomesa nti teriyo story esinga bulamu bwo kati weewaayo for the story ontegeera kyengezaako kugamba because ekyo kisomesebwa ne ku university my question is gwe bate wakisoma okyekera kyengezaako kulaga nti nga munnamawulire waliwo levels wootuuka n'omanya nti kati advance team yezze n'ogusala kyova olaba nti kamera ziriko zooming ontegedde nti osobola okuyimirira ano n'olaba ebiri eri kakati gwe kiki ekikubeeza nga gwe munnamawulire naye ng'oyagala wano bakubira omuggo wenyini nga wokolaki kwotadde ennyindo kubanga gwe olinayo akanyomeroko kali akanyomero ak'okulaga nti nabaddewo awo tolaba tiyagasi ffe tumulimu akati ekyo kya bulabe era bannamawulire mbalabula kino ekiseera kyetugendako kibi ekiseera kyetugendamu kya kalulu ate mumanyi bulungi nnyo nti ffe mu Africa tukyalwana nze bye bimbeeza ku media kuno tukyalwana okutereeza abantu bali mu politics tebamumanyi abantu bali mu byobukulembeze tebabimanyi abantu bali tuvuya buvuya kyekiri mu Uganda tuvuya buki buvuya omuntu akukola ekintu mu butamanya naye ekyo tekijjaawo kuba nti akikoze oba ntegeerekeka so kakati tulina okwebeereramu ennyo n'okutegeera nti akaseera ke tulimu kazigizigi n'olwekyo munnamawulire as a profession go back and understand the concept of news ontegedde bw'omala otegeera concept y'amawulire then olyoka okomewo mu field ng'otegedde ekyokukola otherwise waliwo ensonga lwaki abannamawulire abamu babakuba everyday ate waliwo abalala batakubako yadde kakati ekibuuzo ne kibeera what is not happening kitegeeza nti waliwo unprofessionalism wakati awo oli ajja kulowooza nti olw'okuba munnamawulire agenda kuteeka ennyindo ye mu buli kintu no bajja kukuba bataddewo akagundi bakugambe boundary yeeyo don't cross ate gwe n'oyingira kuba oli munnamawulire naye lukamera lwo bajja kukukuba ontegedde bulungi nnyo bajja kukukuba ekirala temukyalina bukulembeze bulungi mu bannamawulire kyovula babakuba bagera batta gundi abakulira kati ono omusajja wammwe owabukedde yali owabukedde bamuyitaani waliwo omulala bamuyita n'ennamba yo wano bamuyita sibanyaani anti kakati kyekyo nkugambe temukyalina bukulembeze bulungi obukulembeze bwafiira ku mulembe gwa gundi gwa kazibe Bashiri twamulonda awo egundi ekibuli n'olyoka olaba emisinde ne bamusitwawe bati mu bbanga bw'ataabaako kye yakola nze wenamanyira nti omusajja talinamu yadde ensigo etandikirwako ey'obukulembeze kati ngenda okulaba bano abaakawempe bamusiriwalirako ne ngamba bano kala yali ebatwala ne ngamba bano bajja kiwulira bwe baamulonda be bati n'abula bannamawulire baakoleramu abamuli okumpi batawera yadde miliyoni emu oncekedde bannakawempe miliyoni 5 namanyirawo nti kati bano batomedde kuba ffe twatomera twamala omwaka ogwo kyonna talina kyeyakolera bannamawulire gundi yonna eyo bagita wujja yonna ne bifa bufi okuvaawo ne bifiira ddala paka leero bifu
ontegedde bulungi nnyo. So kati olw'okuba temulina nabukulembeze temulina guidance. Otegedde, no one is guiding you because police yandibadde nga etegeera kati nga kati ekiseera kitugeramu ekyokulonda twandibadde tulinawo enteekateeka ennungi nti munnamawulire n'omupoliisi tugenda kukolagana tutya. Kubajjukira waliwo bannamawulire abawagira ebyekisiro. Munnamawulire omulabaawo ng'awagira NRM agifiirako. Otegeera kati bw'aba akola omulimu ava mu professionalism n'atandika okubeera insane. Ontegedde waliwo bannamawulire abamu abawagira nuupu kibeera awo kinnamawulire ate nekyambadde n'akakoofiira. Akutte kamera eriko TV gyakutte ate ayambadde n'akakoofiira tategeera talinamu yadde akategeera alwanirira ekintu eki muntu we. Amawulire bwagakola jjukira poliisi eraba amawulire bwagakola agakola agawunzi saati galabikenga nti poliisi yakubye abantu kakati poliisi yesinga olaba amawulire. Kati bwegalaba nti ono munnamawulire yakoze atya nti kale baddamu mu firudi bamusangayo kamata we kamera we owoza gundi. So bino ebintu bya feelings waliwo ensobi nnyingi both mu bannamawulire ne mu poliisi. Kakati ekikulu kyabyo ate n'abapoliisi nabo tebali exemplary nabo mulimu abawagira ebintu byabwe. Omusanga naye bwenaalemu oba wa nuupu oba wa DP akulaba okutte kamera akuba ow'enaalemu naawe akukubiramu. Kyekyo so because nakugamba nti kivula nze kugamba bya zinga yaffe nti ffe ogwaffe gwakujjukiza abantu buvunaanyizibwa at a personal level. Omusiru bw'ayingira poliisi aba just wa poliisi musiru. Omugwagwa bw'ayingira amawulire aba just wa mawulire naye omuga mugwagwa. Omubbi bw'ayingira parliament aba mubbi mu parliament naye nga MP, so aba MP omubbi. So the idea is bino ebifo byonna bye mugendamu oba obuvunaanyizibwa obubaweebwa tebulina obukyusiza kutegeerako na kumanyako na feelings zo. Ontegedde nti kikulu nnyo abantu okutandika okwejjukanya kutegeera nti nze ndiki obuvunaanyizibwa bwe buli ki. Nze bwe nva wano mu kamera nina byenjagala nange nina bulumi nti munnamawulire bamukubye. Bannamawulire bakwano bange nakiraki naye wano mu kamera nina okugamba amazima so that oli munnamawulire atannabakubwa ategeere. Ontegedde kati era wano nze mbawagira nti bamukubye kubanga yabadde ensobi yeka ye munnamawulire yabaddeyo. Lwaki abala tebabakubye? Lwaki entuuko yatuukidde ku ggwe? Kanso Nalukola eyabadde ayina empapulazi yasoose kuwambira. Politics ono gwe tulimu abantu abamu bamanyi nnyo muzannya ate abamu tebamanyiddeeko ddala. Kyakoledde ani bwe yasoose okuwambibwa? Mubeesimbyewo? Nedda kyakoledde ani? Jjukira abantu baffe wano baamanya nti sympathy kintu kikulu. Kyembadde ngenda okubuuza. Before nga tetunnatuuka kyakoledde ani? Ekibuuzo kyange kye njagala okubuuza. Empapula zino z'otwalayo, otwala original, otwala photocopy? Kyamagezi otwala ndowooza original. Otwala original naye n'otwala ne photocopy. Photocopy ogirekayo, original odda nayo naye ng'otwala ezi buli gye bakuwa kubanga already oba wateekateekayo dda naye oba olina okukakasa wali oba ogenze ku verification awo ku level eyo bakuba n'essimu muki mu education nankani nti owaaye ono ye mwami Kagiri Musa nti ye yafuna bumeka nga wano balaba birungi nnyo okusinga ku buki era bwe bakizuulira out bwe bakubira yuneebu okyegedde so ogenda n'empapula meka 2
ontegedde waliwo abantu bangi abakozesa nnyo sympathy vote omulabi bamukubye ne bamuyuza essaati interviews zonna obedde azikolera mu ssaati nki njulifu otegeera byonna ebyo byagezaako kukola ki byagezaako kukulaga abantu nti there's unfairness going on. Waliwo obujulizi bw'okuwamba tebuliiwo sinnababulaba naye nze kanso yatugamba yes bamuwambye ffe tetulina bujulizi kakati jjukira ebintu ebimu bwe bibeera omanyi ewaka wabaawo omwana akwata mu nva n'abalala bayiga zikwatamu bw'abaawo omwana ewaka akwata mu nva n'abalala batandika ozikwatamu naye nga bawaayiriza oli gwe bakwatako ng'azikuttemu otegedde tekisoboka kuba nti oyo gundi ye yazitutte ontegedde bulungi nnyo kakati bo balotegera nti gundi yeewengalo ewaka buli omu atandika okuba ow'engalo naye nga lwe babba kati lwe beerabira lwe babba bayinza okubba nga taliiwo ebagamba gundi taliiwo ani akutte mu nva kati ono lwabuuka taliiwo olw'ennaku zaala zikoze ki bulijjo oli bamukuba emiggo egy'obwereere kubanga bamukwatako ng'akoze ki ngabba kakati bino kati kyekiriwo mu politics waffe wano kati olwaleero omuntu ne bwe yeewamba baba bamuwambye kuba kyali kibaddewo abantu baali bewambyeko ne bagamba twewambye ontegedde kubanga kikola amawulire ag'ennaku mangi ontegedde kakati kyafuuka kya bulijjo nti kakati n'omuntu ne bwe mba nze nkubanja asobola okukuwamba era kyo kyetulabula gavumenti nti mubeere very careful nga mukola ebintu bino bireetera abantu abalala obuzibu kubanga nze kati bwe mba nkubanja nga nkulinako ennugu nange nfuna akamotoka kange ka drone nenjija nenkuwamba nenkuteekamu abantu bagamba drone yemututte gyemututte nobody says nti yemututte wano kyovula we insist on the law nti oli mumukwate mu mateeka otegedde kubanga oli abaziza omusango mumukwate mu mateeka warrant of arrest jangu kwiki toddawo mbu ate bamuwambye kati ebyo bamuwambye kati waliwo challenge nti kati oli asobola okugamba ekigambo bamuwambye mu Uganda kyafuuka kya bulijjo oli ajja kujja gavumenti bamuwambye nange nja kujja ngamba Obote yampa ate oyogera osobola okumanya nti nze nkuwambye bampambye nga ndi mu nnyumba nebasi n'essimu nzijjeko waliwo abajjako amasimu ne bagamba bampambye bw'amala n'akomawo mu nnaku 2 ontegedde so ne be bawamba bennyini bwe babatwala ne badda oli nadda nga talina yadde statement the question is ani abadde amututte oba babadde bakyaliibe be yabba edda okugenda okwewandiisa olina kugenda n'abakibiina kyo olina kugenda n'akibiina kyo olina kugenda n'abakibiina kyo n'abantu bo osobola n'okugenda ne mukazi wo kanso ye yagenze n'abakibiina ogenda n'abakibiina kyo you choose because tebaba na space nene ku electoral commission but you choose a few members and a few other funds abasigala wabweru nga bakusudia kanso yabadde avaayo tugenda tematema omumu kuba balinga basatu bana abakoze amawulire kanso yabadde avaayo bamukutte ne bamuyingiza drone engoye ne baziyuza yabadde akoze n'eraale teyatuuse kulaale teyatuuse kyamukoledde yagikoledde mu drone anti kyamukoledde eri kakati abalaale bonna baba ne sympathy tujja kumuwa tujja kamuwa bamulemesezza okutuuka tujja kamuwa okategeera so kubanga ffe politics waffe yoyo feffe nyini tusobola okwekolera obubadi bwaffe kisobokera ddala bulungi wano mu Uganda teri kitasoboka kasobamu n'akaki nze nkugambye waliwo ba politician bemmanyi ku mulembe gwa Besigye abateganga poliisi bakwate
ng'oli yeetega poliisi emukwate yekyanga mu ababiri ne bayoola ne batwala amawulire ono gagamba bannaye musajja era okwekalakasa kwa Uganda singa okwetegereza tekubeerawo misana kubaawo ku makya gwaleero okwekalakasa okusukka okuleka kuli okwali okwa kabaka okusukka essaawa ennya kutandika ssaawa egi zigenda wera ssaawa nga 5 ng'ekibuga kiri nno muyinza olowooza tewannabaawo yadde akantu kati waliwo okwekalakasa kwa bizinensi kati n'okuwamba kwennyini nakwo kutandise okufuuka mu bizinensi kubanga twalali tulabyeko ku bantu abeewambye bigenda okuvaayo gero nti ate nedda babadde wagundi nga bagyeko amasimu kyokka ng'eno ffe ripooti gye tulina babawambye okyegedde kakati now with such characters ojja kufuna obuzibu nti obuzibu bwe tugenda okufuna kati wajja kubaawo omuntu gwe wawamba ebyo byaddala ffe tulowooze yeewambye ontegedde ate wabeewo gwe batawambye tulowooze ate bamuwambye kyetuva tuinsistinga ku gavumenti mukole ebiki ebituufu so that so nga ate era tulina okutegeera abantu balina okutegeera ebintu bino makyasi tubagamba nti bituufu ne gavumenti tesobya galubindi za Nalukola anti yazze yeetegese kitegeeza yazze yeetegese yazirese waka Besigye bwe yatambulanga politics gw'olina okumuyiga Besigye bwe yatambulanga ng'alina akasaati ke akagundi akakijoozi ke akasibye bw'ati akanyumezeza n'akasawo ke emabega muno nga mulimu kapiira okwagenda okwebaka eruzira ate owakana ki yayambalanga ng'ayambadde akagundi ke wano emabega akaceketi k'akasaati ataddemu akasawo ke wano emabega mulimu ecupa y'amazzi mulimu n'ebikola byonna n'alumba bwe mumukwate akateeka buteesi wano mu nkwawa paka luzira gundi yabeeranga n'akafaliso gundi yabeeranga oba omunyagwa yatambulanga n'akafaliso wegiwunyira akkirira mukkirizi so kati ebyo bisuubire mu politics ate n'okwerinda si buti kankubuulire mu ggwanga erikulanga Uganda nga mulimu ba political actors abanafu mu kumanya politics ebyo byonna bisuubire kubanga ebyo bye bikolera abantu baffe jjukira abantu betuzanyiramu ebyobufuzi tebabimanyi omuntu atunuulira kati essaati ng'eyo goza laki babadde tebalinayo essaati ndala gye bayinza muwa mangu abo n'ayambala lwaki oza tebakikoze sympathy kuba kati wano kubanga nze ne bwe nkugamba bugambe nti essaati yagyembaddemu bagiyusizza naye kati nfunye eno ndala si gye naviiriddemu ewaka kisigala kikola sensi yatya y'omu nti bankubye essaati tebagibaki naye kino lwaki olowooza aba ayagala bakirabe nti nzuno ndina bwereere kigatta kalulu kubanga waliwo agenda okuwulira omutima gwe nga gwennyisa agambe abasajja babi beeyisa bubi kale laba omusajja bamulese bamwambudde okyegedde nze gwe ngenda okuwa akalulu kati oli n'agenda n'agamba ngenda kumuwa akalulu enewe ng'agenda kukamuwa si lwakubanga byayogedde si lwakubanga anaakola si lwakubanga naye olwokubanga bamuyuliza essaati okyegedde ne bamuswaza bwe batyo sympathy Oboy, Patrick Oboy gundi Power yakola campaign zonna ng'ali mu bigere kubanga lwe basooka omukwata ng'agenda okwewandiisa bazimuggisaamu bamukuba engato ne bazimugjamu kakati naye yeekalakaasa kati ngenda kukola campaign mu bigere ng'empale engato sizirina ontegedde era abantu bangi bagamba nga eraba musajja kale bamukuba ne bamuggyako n'engatto ze anti kyekyo it is communication and psychological communication tedi communication esinga ya psychology omuntu asobola okubeera wano nga takwagala naye nekkuba empi wano
kyokka nakuba munne Obote alina empisa empi yamukubye ekyo kyokka kizotambuza vidiyo omwaka mulamba okitegeera kyengeza kugamba kyobola nti abantu baffe bakoze nnyo ebyekisiru kubanga bo baagala ebyo Uganda gye tulimu ya sympathy abantu babeera mu sympathy omuntu abeera mu ekisa luno olusaasaso olw'ekisiru olwo bambi kyekyatulonza Nuupu luli abantu balonda Nuupu empitirivu ennyo ng'oli talonda lwakubanga obusungu abantu be balina ku bantu be balonda bo bennyini kati n'obuuza what was the point because abantu baatuka ekiseera ng'oli agamba nti wosanga ambuleera kola ki tiikinga kakati okutiikinga ambuleera yegenda okukiikirira ne mulekawo abakulembeze abategeera ne mutiikinga ambuleera kubanga n'embuzi yafunanga ambuleera n'egikola ki n'egiteekako jjukira kiseera ekyo ekibiina kyali kito tekinaba kweteekateeka tekinaba kumanya bantu bano buli eyavangayo n'agamba nti nze ndi mu ambuleera nga bamuwa kubanga there was no time to make any screening, there was no time to make any debates, there was no time to organize themselves. It was clearly eyasooka nga kwambuleera nga yagitwala okitegedde kati ate gwe nojja n'ogamba nti tiikinga buli woolaba ki tugenda ku Kalifah yasoose kubeera mu mmotoka munne Kalifah ku piki yagadde okwagala ogenda ali okuyingira n'ekibinja ky'abantu ogamba mukulu weefuge twagala abantu basatu yabadde atutte eggaali y'abayimbi nze ngenda n'abantu bange bonna naye ne bamuyisaamu kati gundi Kalifah no yanneewunyisizza naade sisuubira nti Kalifah alinamu kutwanyi alina amaanyi okyegedde ekyoka yajjidde mu kibiina kigundiivu ekyokubiri amaanyi agalina abantu babeereddewo ddala nalabidde ddala amaanyi ga Kalifah so Kalifah bw'anaaba batawangudde ajja kubeera ku kifo kya Mwanjo muuko okusinga kye nabadde nsuubira ku bibiri alina okufunako ekimu ateekwa okubaako ekifo kyafuna nga kya Mwanjo nga kimupositioninga for better position ayinza obutawangula kalulu naye Kalifah namulabye ali organized muuko kuba nasooka n'entyamulo yasooka okujja luli ne bamugjamu ekooti esula yajja mu lwedi ne ŋŋamba anaasobola naye nagenza okulaba nga ali organized ajjira ddala mu fitting ng'ajjudde bulungi n'engatto yaffe wali wonna ayinza okukola sense ayinza obuta simanyi naye nalabye amaanyi ga Kalifah weegali weegali lwakuba nti bali bangi senga kati Nuupu gyetandise okweraliika eyinza obutafuna kifo ekyo nkubuulidde ate amaanyi bagawuddeyawuddemu amaanyi bagawudde kati Luswa wuuyo nga tugenda ku Nuupu soka tumalize ddala mu Kalifah laale yasoose nagirabye nkugambye nalabye laale nga n'abantu bali organized n'ebibuuzo babuuza oyo politics gwe twagala ate eyo enkola ya FDC by the way that is now the true FDC eya Besigye eri ya 2001 yeyo nti bajjanga mu byalo ne bawa omukisa abantu ne bababuuza ebibuuzo NRM teyawanga nnyo bantu mukisa naye FDC yalekanga abantu okubuuza era mwe mwava kiri ekintu ekyogamba nti omusolo gw'omutwe ngukoze eki ngugyeewo era Besigye yajjawo omusolo gw'omutwe bwe mutuka ku ky'omusolo gw'omutwe mulina kwebaza ye kubanga abantu batono basasuliranga abantu bangi omusolo olwaleero kati n'omwana omuto ali mu lubuto asasula omusolo ne bebe yakazaalibwa asasula omusolo anti bw'omugulira pampa ku pampa kuliko 2% ya gavumenti ya musolo tugenda kuba n'abantu ababiri abagenda mu debate essaawa zino bazze bwa Namunegere kuliko Kiyambi wa Segirinya Luswa kuliko Nowa Comedy kuba naye ndooza ye tebamuwandiise ati adda leero
Eyaddala era abimalirize. Agenda bisoma. Okubulako kitegeeza teyabisoma. Bisoma mu kiro kimu. Kakati it is really absurd okuba nti eggwanga lyaffe lifaanana nga bwe lifaanana, naye nze kinsanyusa. Tosobola kusolovinga kizibu nga tonnakitegeera. You must first of all understand obuzibu bwo buluwa. N'olyoka otandika obukola ki? Obujjanjaba. Tekisoboka. Tekisoboka. Tazirina naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kyakuba nti ene buli kalulu kabeeramu comedian. Era waliwo abaŋŋambye nti oyo kwe tufiira ate abantu bajja mulonda era n'amala afulumira ku kipapula. Ati ulya n'amala afulumira ku kipapula ayinza okuba azirina naye n'amala afulumira ku mpapula bajja kumuwa era ajja kwonoona obululu bungi nnyo. Mwandibadde wa Nalukola olaba obutamanya politics kyekibaleetera butamumanya wano. Wano abantu balema tebabitegeera politics. Omanyi President Museveni bwe yajja mu myaka gye around 9 kuba yasooka n'abeerawo era ffe twasoma ku political science by the way. Nze nasomera ddala political science paka ndowooza mu secondary. Political science avuddewo ndowooza oba myaka ki naye namusomera ddala. Kakati olw'okuba nti bano abantu betulina emyaka gino myaka nga 3-25 tebafunye mukisa kusoma gundi ate nga bali active kati mu politics tebafunye mukisa kusoma political science. Waliwo ebintu bye batamanyi bingi. Olinga alaga omukulu ono wobanga wokibala we kiri twafunayo akasimu asobole okwetabamu lwakiri abeeremu kuzoganya. Ati gwe kyoba omanya yoyo politics omutuufu. Gwe kyoba omanya gundi Nsereko amagezi bamuwadde mawe. Nsereko bali muwandiisa. Daba nnono. Kati Nsereko amagezi bamuwadde mawe nti genda weewandiise. Yali akkiriza. Kati gwe kyoba yali akaabira ki? Kadi. Ekyali kimukaabya nti yali amaze okusubwa ekintu ekinene. Senga yamanya nti nno osobola okwesimbayo independent. Senga yajjadda. Yandibadde yagamba bwamiti nze yandibadde yekandagabo ki? Bwekandazzi. Naye kyamukaabya yali alaba nga akomye. Kati waliwo yamukubye akaama Nsereko. Jangu. Laba nnono. Osobola ng'oli nawekka. Naye sente n'azijjawa ekibiira kyanvaamu. Jangu. Ebipande tukwadde bino bya miliyoni emu. Wano wasooka sokujja nga toyina mpapula. Kucyankalimwamu. Kati kankubuulire politics ali very funny buli kimu kisoboka. Buli kimu gwe buli kyolabanga ekitasoboka kikola ki? Kisoboka. Oye politics. Because politics is a science and art. Yes, subject you carry kumu art and science of managing society. In a society, chobola nagamba waliwo politics wa maduka, waliwo wa boda, waliwo wa limi, waliwo yena politics. It is just science and art of managing in a society. Luso yali nyenyamu. Onyizo no nosanyusa ono, nonyizo no nosanyusa ono, nosanyusa bonna n'obata, no bwoti politics. Ne Luso as independent. Kakati abo abantu abalinganga ba Nsereko. Bansereko. Bazanya politics waabwe nabo. Owa comedy. Naye ate balina kibagattako kinene. Kati nze nkubuulire oyo omwana agenda kwonona, Nsereko agenda kwonona obululu ogenda kakasa. Ate ayonona bwa Nuupu. Tayonona NRM FDC. Ate atya. Waliwo wa Nuupu owa NRM ayinza olonda Nsereko. Owa NRM? Teri. Teri. Yes. Kati abanuupu abalina empisa embi. Kati kankubulire ekirwanyisa Nuupu kiri munda mu Nuupu. Amazima. Era kankubuulire si Museveni yasinga okulwanyisa Nuupu. Bali munda. Abalwanyisa Nuupu bali munda mwennyini mu Nuupu. Munda mwennyini mu Nuupu. Kakati oyo Nsereko bamusetinze. Bennyini bo munda. Musetinge. Luswa musetinge.
Rusagamba ti yabitegeera kyava yajja bwomu. Nedda kiki kyatategeera. Kyagaba yebwaddayo ewaka n'atunulira video ya debate. Yalaba nga ye yasinga. Ye bw'ayeetunulira bw'ati. Bwaddayo n'alaba kateepu ako. Yalaba ye yasinga. Ku ngeri gye bali baddamu? Asooka kuwemu ttooki? Teyasingako akimanyi awo omuntu eyabasinga baali bamuyita Nalukola. Kati kankuzieko emabega katono nnyo nkutereeze. Amazima gali nti Nupu yali eyagala, Bobi Wine yayagala Nalukola. Ye ng'omuntu. Ate nga n'ekibiina kubanga Bobi Wine, remember ebibiina byaffe eby'obufuzi. Engeri gye tuli tetuli ba professional nnyo. Ebibiina byaffe eby'obufuzi bitambulira ku mukulembeze waabyo. Kati Bobi Wine gw'ayagala yaba alina okulya. Oba oyagala oba takola ki? Toyagala. Kubanga yaba n'ensonga nga ziri intensive za munda. Oyo Nalukola yakataasa Bobi Wine mu makomera bwe bamusibirewa nga Nalukola yali mu ki? Mu musango. Kati kano ke kaali akaseera k'okusasula Nalukola. Remember politics wa kusasula. Nakolera kino gonkolera kino. Nakolera kino gonkolera kino. Politics wa kusasula. Nalukola yagenda okujja nga omugenzi olwedde ali ku kitanda nga gemu yagimanye mbu kadi shuwa. Ye yali amanyi bulungi nnyo. Nalukola kadi yali ye because ekisoka bw'oba oyogera ku diplomacy, he is more diplomatic than all these people. Ontegedde? He is more educated and is more useful eri ekibiina. Wa mugaso nnyo eri ekibiina. Kakati nsere kagenda kukolera ki ekibiina. Ekintu kyokka kyalina kalugundi. Alina ekintu eki? Alina ekintu kimu kaluluke. Alina ekintu kimu kaluluke. Yenga oyo omuntu. Alina soka kwekirizaamu nina kamu. Kaluluke kyokka ate Nalukola ne bw'atalonda. Alina emirimu mingi nnyo gy'akolera ekibiina. Ontegedde. Luswa alina ye n'akaluluke n'abakwano be bakyaliba abatonotono. Talina ba Nupu awo. Yes. Ekirala omuntu gwe yasikira Nupu yali temwagala. Yasikira gundi. Segirinya. Segirinya sinti baali bamwagala nnyo. Tebakulimba muganda wange. Era neyo kadi yagifuna lwampaka. Neyo kadi yagifuna lwampaka lw'abantu beekawempe. Be bateekawo embeera. Ngera nakati bwe bataddewo ki? Embeera. Ye kati baliwa. Tebanalaga nnyo muliro nga luli. Abantu omuliro bagutadde nnyo ku gundi. Anti kyenguganda kati balina obusungu. Ate kyolina otegeera. Tulina obunafu simanyi buva ku ki? I'm still investigating it. Abantu abatali ba NRM naddala bano aba opposition balina waliwo obunafu mu by-elections. I don't know if you have noticed. Okimanyi by-elections ezisinga obungi abantu b'opposition tebazesibaamu nnyo. By-elections. Era olumu z'opposition ezimu tezireeta na candidate. Ontegeera. Naye ate NRM basirias nnyo ku by-election nnyo. Era ebiseera ebisinga eziwangula. Gwerabuddeko by-election nga gundi yawangudde. Nga opposition ewangudde by-election. Ebiseera ebisinga it is either UPC oba NRM. I'm still investigating it. Namwe muki-investigating nyinza okuba nnimba. I cannot have a conclusive. Naye ndaba I have seen in all areas buli muntu afa wabaawo obunafu mu bantu by-election zino. Opposition tebazijjumbira nnyo ate nga ziba z'amakulu kubanga by-election yaleeta omukulu Bobi Wine. If you remember. Okay, it wasn't a by-election, it was a re-election. Naye abagundi balwawo zeesembereza. Opposition eno teri nnyo mu by-election. Luswa ono yalinyenyaamu. Luswa ajja kunyeenyeza ddala. Luswa musuubira ajja kunyeenyeza ddala. Era kyovula nanyiigira nnyo Electoral Commission n'amateeka ga Parliament ago. Baatukola bubi kubanga tewali nsonga lwaki mulondesa kati abantu. Emyezi 7 egibulayo. You're wasting a lot of people's resources and time. Tewali nsonga lwaki tulina okukwata abantu tulina okwonoona ssente zino zonna resources zino zonna
naye olwokuba nti abantu baffe people don't plan well. Parliament yaffe ejjudde bassemujjuŋŋanda nabagundi nabalutamaguzi boogera ebyamagezi bingi mu byekisiru. Bakozesa amagezi mangi okukola ebyekisiru byokka, bali omwo balimu bakakasa bulimbirimbi bantu, ayogera bino ayogera biri ayogera bino ayogera biri, babeera mu politics oyo w'okubuzaabuza w'okusiriwaza abantu, okulowoosa abantu nti balina kye bakola naye ng'ekyamazima tebalina kye bakola. Awo wenkubuuliza debate eno yalina makulu ki? Bw'obabanga abaagirimu essaawa zino teyalina makulu. Teyalina makulu yadde agatandikirwako kubanga amakulu gaayo gandivuddeyo nnyo senga kubanga ekitegezawo debate kibeeki. Ekitegezawo debate kulondamu asinga mu mmwe abaliwo mwenna muba musobola. Ontegedde? Mwenna musobola, mwe baluuswa musobola, baaguni musobola, mwenna musobola. Naye ekitegezawo debate kulondamu ku mmwe ebanga interview. Nti mwenna bwe mujja bwe bagamba nti twagala omuntu nakola kino nakola kino nakola kino, twagala nga yasoma bino ebiti, mwenna nga mwabisoma, mwenna bwe muwaayo empapula muba mukwalifayinga. Kakati ekiba kiddako is this interview gye mubeeramu ne bamanaja ne bakubuuza one on one. Empapula zizze wali, buli kimu kizze wali, kati bali ku ggwe nga ggwe. Aha, kino na kino kiri ate kino ate kinaki. Kakati that was the interview nti agiyitamu yafuna omuki omulimu. Ffenna tumweteekeko tumukole ki? Tumuwagire. That was the essence of the debate. Ekyobulabe nti debate ate yamaze nefuuka nuisance. Ate yafuuse nuisance kubanga ate abaali mu debate abaawangula ate bebaze nga independent. Ekibuuzo kyange kiri nti omuntu afuuka ddi independent? Bakugobye mu maka ng'olyoka ogamba nti nze ndi single mother. Gwe bakugobye oli mugobe. Ate oba single mother waawa? Single mother bawa aba yafudde. Naye bakugobye mu maka lwa busiru ate kati ng'ogamba bakusanze oyenda nze ndi single mother, I'm a proud single mother. You are not proud. You were divorcee, bakugobye. Musajja yanzalamu yekyanga. Bakugobye mu maka ate kati ogamba kakati kyekiri ku bano bansereko baluuswa. Ontegedde? Nti luuswa bakuwangula muki? Mu interview wagigwa mu njogera ennyangu. Kiki ekikuleeta? Gwe obutategeera bwo gwani yakugamba nti tubipimira kutegeerako? Tupimira kutegeerako gwe bwoba tewategeera itizoke waliwo abaabitegeera. Yes. Kakati ate bamaze okuwa kansa ate kati ojja obuukabuuka. Kitegeeza nti abantu baffe tebanayiga politics. Tukyalina omulimu gw'okusomesa abantu. Ebibiina ng'ebyo okusomesa abantu baabyo. Era gufuuke n'amateeka gayite gufuuke musango. Omuntu yenna okuwangula mu kamyufu kakabe kenaali mu kakabe kaaki ate n'otandika okusiriwala nti okomawo. Gufuukire ddala omusango gukutwala ne mu kkooti because okukuba ezo kulyankwe because bw'ogenda bwoti kasita weetaba mu kamyufu tokkirizibwa. Tokkirizibwa weetabye mu kamyufu. Okwetaba mu kamyufu kitegeeza nti kati senga gwe wawangudde, senga luuswa gwe wawangudde Nalukola najja wandiwulidde otya? Kuba kati naawe wandisobadde osobola owangula. Debate yatumenyera bwereere. Emitwe mikalu kati ekyo kyekikulaga nti n'abaana abantu abaagala okuyingira gavumenti nabo basiru, nabo bamululu nga bano abalimu nabo bamululu because tuli mu kugamba nti gavumenti erimu abantu balya ssente bakola batya bali banguzi. Waliwo enguzi esinga omuntu gwe bawangudde najja ku independence, waliwo enguzi esinga eyo. Kitegeeza era teri nguzi esinga eyo. Ekyo kitandika okukulaga nti ne nuupu teri safe. It's not safe because ekulaze nti nayo ndwadde
erina abalwadde bangi bwetwamma kaadi azebwomu azebwomu ekitegeeza ki ebyo bye binafuya ebibiina kyovula nti President Museveni yakyatufuga akyatukala kati kubanga ye President Museveni yatereza NRM bakola batya bwe baba basazeewo nti ono yajja President n'ategeera nti ono yajja akamyufu kamukubye nti ye President Museveni ebiseera ebisinga omanyi kyakola akwata n'agamba omu n'amugamba ngenda kukuwa kino gwe togendayo ntegedde waliwo abamu naye babeera nga tali shuwa nnyo n'abagamba mwenna ngenda bakola ki bawa mbali mabega wammwe n'agamba ab'NRM beyo n'abagamba bano baabano gwe muleeta gwe nja okukola naye sibalinaako buki tewali mu byafaayo bya Uganda tewaliyo wa NRM yali azze independent bangi naye nkugambye bonna abajja akugamba president nkulaga president bwakizannya abagamba bannange bw'abanga abaagaddewo bombi ng'abaagala naye nga tali shuwaani abagamba nti bano baabano gwe mundeetera gwe nja okukola ki era ebiseera ebisinga mu mbeera efaanana bweti amanyi n'obutalinnyayo mu kampeyini zaabwe oba si kyo bwayitirayo bagamba ab'NRM baabo mwe mulondeko gwe mukola ki gwe mwagala mundeetere era ebiseera ebisinga kikola ki kikola sensi okyengezaako okulaga so kakati kiki kyengezaako okugamba nti obulamu bwa politics bwe tulimu abantu tebamumanyi abali wala politics ali wala nnyo n'okutegeera kw'abantu kyova olaba nti aleese ebizibu bingi abantu beewalanye nga tebandyewalanye abantu beereetedde obuzibu nga tebandibukoze ki tebandibwereetedde gigambwe studio yaffe bwetyo studio bakagisiiga okategedde kengezaako okugamba so mu nkola efaanana bweti we are in trouble tuli mu buzibu obutenkanika nti abali mu gavumenti balwadde kyokka ate abaagala ogiyingira bayi anti bye bino byowulira nti omusajja eyagenze okujjanjaba omulwadde ate ye yafudde omulwadde n'amuleka ku kitanda kyekiri mu nuupu nuupu ndwadde nnyo okusinga ate gavumenti eri bubi yagenda kukutuka kyokka nga ate eno gye tubadde tubaliddeko nkugambye eyagenze okujjanjaba omulwadde emulago akutuse arabye omulwadde nga mulwadde nnyo n'akutuka pressure nuupu ye mujjanjabi ye akutuse omulwadde amuleseyo kati tetumanyi naagenda mulabirira wekiba kino kikoleddwa nga tumaliriza wekiba kino kikoleddwa weekiti wano wokka olwo gye tulaga eri debate zinaba zirina amakulu tebirina byonna makulu amakulu ge tulina okunoonya kusomesa bantu abantu bategeere politics bamujje ku kye bamanyi bamuteeke ku level ey'okumutegeerera ddala mu butuufu bwaye bave mu politics ono ow'olugezigezi ow'okulimbalimba owokukola ki politics bulimba it is lying politics is management bulimba okigedde tula mu meeting ne mugamba kino bulimbalimba politics bwate bwakola ki bwafaanana naye ate alimu ekirungi ekyobukulembeze kakati abantu just balina kuzuukuka buki buzuukusi bategeere nti nga bitambula bwe biti tulina okunoonyaako ekisinga ontegedde tunoonyaako ekisinga then amateeka makulu nnyo mu politics nti amateeka gakyuke palamenti eyo yennyini yerina omulimu gw'okukyusa egambe nti bannange buli muntu yenna anaaba atuuse ku level for example buli muntu yenna ali mu kibiina bw'obeerako ekibiina ky'olimu n'obaako ekibiina ky'ozze nakyo ekibiina kyo bwe kikuwa kaadi bwe kitakuwa kaadi tojja independent ngankuta kwegamba the idea is ekibiina tekikuwa kaadi
bwe titakuwa kadi tojja independent namabega wono gwe bawadde eyo libere tteeka kuva mu kibiina okutuukira ddala mu parliament okutuukira ddala mu electoral commission nti ne electoral commission tekukkirizibwa kukola ki tuditamininga omuntu abeera ddi independent oteekeddwa okuba independent ng'olayidde nti ndi independent at least emyezi 6 emabega at least emyezi 6 emabega naddaawo gamba nze ndi independent ng'omuntu akkirizibwa okubeera independent politician nga waali naye ng'agamba nze ndi independent bw'abeera independent tekimugana kwekulubeeseza ku nuupu tekimugana kwekulubeeseza gyayagadde kwekulubeeseza naye ng'amanyi nti ali independent ng'era eyo kadi agiina eya independent mu politics so that bw'agenda olunaku olumu n'agamba nti njagala kwesimbawo agenda bugenzi muki wali bw'obaawo ekibiina ekimwesize kisobola okumuwa kaadi ontegedde nekikola endagaano naye nekimuwa kaadi era nakyo nekitegeezebwa nti tugenda kuwagira mwami gundi ali independent ebyo ebintu byetaaga okukolako kati kubanga tubisobola nebino ebyokuleka muno ebitongole nga tebiri twetaaga linking kino ekitongole nga kikwatagana nakino nakino nga kikwatagana nekino so si bino nti buli kimu kirikola byakyo tetusobola kukulaakulanamu eyo enkola because kakati essaawa eno electoral commission yeremesezza ebibiina okukula anti kakati bwe tuba nga tumaze okusalawo ng'ekibiina nti ono gwe tuleese ate nojja nowandiisa era omuntu omulala mu kibiina kyaffe kati ate nkulaakulana eruwa ekibiina kyongera kufa because kati olwaleero abagenda okulonda bonna abagenda okulonda Luuswa abagenda okulonda gundi Nsereko n'abalonda abalala banuupu kati nuupu oba ogiyambye that's the point nti twetagawo linkage egamba nti kino ekitongole kiyamba kino to grow kati electoral commission eremereddwa in fact electoral commission obunafu bwayo bwe buleetedde ki ekitegeeza nga baleetagana amateeka g'abakazi ne lino balireetenga tteeka buli kankubuulire amateeka mu byobufuzi geetaagibwa nnyo kubanga kyekimu ku kitusinga otusumbuwa bino byonna byolaba kasasiro yenna avudde kuba nti amateeka manafu tegaliiwo omukulembeze bapolitician tebafugibwa bulungi bo beeyagala buki bweyagazi beetagamu amateeka nkugambe nti tulina okuba ne linkage oba synergy kiwandiise synergy of all these institutions electoral commission n'ebibiina by'obufuzi kuba yebiwandiisa yebyapprovinga yes yebyapprovinga kati nedda leka tubeekale tukozesa amagezi amatono ge tulinawo kyekibiina ekireese omuntu gwe wakiwandiisa kyo kikugambye ono gwe tulonze ate n'owandiika omulala ate era mu kibiina kyekimu abali baavaamu okitegeekyengezaako n'owandiika abantu babiri mu kibiina kyeki oba oyambye ekibiina kyo kyewawandiisa okukula oba okinafuyiza so kati tulina okutunuulira ebintu bino amateeka galina okubaawo okubitereeza nga gavira ddala mu palamenti ne gajja ne gakkirira ne gasala ne gayingira buli wamu so that etteeka lino ligatta ku lino lino ligatta ku lino naye so sigamba nti buli omu akola ebyakola ki tuwe odi tuve wano odi ekyali nzibu ng'abantu bakyewandiisa oba musiro ng'abantu bakyewandiisa n'ogaba odi oba mulalu tuyinza okuba tukyali wano omuntu n'avaayo nga bigi bingwa kubanga olaba Nalukola nze nali muwaluli naye kati challenge gyenfunye nga Luuswa gyali Nalukola ali mu buzibu omanyi lwaki Nalukola tali ku ground Luuswa kwali Nalukola is more useful Luuswa is useless but on the ground and remember abalonzi bafaanana abalonzi abasinga obungi tebafaanana Nalukola bafaanana Luuswa na Nsereko na Kalifah Nsereko wali awo Nsereko agenda kuboononera obululu ogenda kakasa waliwo abagamba
Kinzibane kampesa. Kampesa kansanyusa. Asanyusa. Nega kubanga abantu bakizuula. Di politics sayira kyabayamba. Kakati bwe bategeera nti sayira kyabayamba. Kati nabo bakola bya kisiru. Oshegedde. Kati bagamba katu. In fact it's a protest. It's more like a protest. Kangene nonde ensereko. Kwega owulireko abantu bagamba jakalulu kakalore ensereko. 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 Because that's what they want. Abantu people stressed. Bategedde balonza abamatayi ne balonda baloya ne balonda biki and they are still disappointed. Kakati that's where the challenge is. Era Nalukola obuzibu abulina bunene. Much as ye candidate omutuufu naye there's nothing. Ate naddala kati bino ebyazzeewo ebyekibiina kyammwe okubeera nga tekitegeera tekisobola controlling abantu baakyo. Sha era senga ebbaluwa zaalumyedde ezigoba abagundi mu kibiina oba okyakimamu ki kitegeeza kasita yabazze bwanna munigira kitegeeza baakivuddemu automatically ng'ate bakyayambala redi nga obukofiira bakyabambala gundi yazze ataddeko n'ekifaananyi kya bobiwine wano gundi ani bamuyitaani oyo sereko. Don't play ebyo binafuya ekibiina. Ye oli agamba mpakira Bobi tolina kyo ŋŋambayo ontegedde yazze n'ekifaananyi kya Bobi Wine wali katajuka ne Bobi Wine ayagala obwa pulezidenti kakati olwokuba nti ayagala obwa pulezidenti naye decision ezimu tasobola zikola tasobola bagoba abaagalawo